وأنهى وسير والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أحمده على ما أولى وهدى وأشكره على ما وهب وأعطى وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدًا عبده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين وعلى جميع آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين لسا الله سبحانه وتعالى تمتين لسا وجنة تمتين الله سبحانه وتعالى يتبع الله القرآن يجتوى إقامة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الله لما تعالى مركزا ممتلزي مجوكيكو روبيكو مروجي مركز ممتلزا الله سبحانه وتعالى ممتلزا مروجي تمسوا وجهنا الله سبحانه وتعالى سوف ساسيا بيغاني من وجهنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تمرز الله سبحانه وتعالى على نعمه تتلى أو على نعمه تتوالى وبالإيمان بقدر الله جل وعلا ichengira cy'obusiramu ichengira cy'obulamu Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa nobo okwata ekitabo ne peni obale bingira Allah byakuwadde toyinza kukola ki toyinza bimalayo atuwa bingi Allah subhanahu wa ta'ala somba kubiriza okubeera nga mumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna bali kya mumpisa omuntu okuwangala nga yebaza ow'ekitiibwa Allah ne mu mpangala zaffe za bulijjo omuntu ateebaza tawangalikika naye omuntu atasima tawangalikika naye ate butya ku Allah subhanahu wa ta'ala nannyini nsi kubanga bano abaddu batuwa bitono ate nga baagala okubeebaza era senga akuwa n'otamwebaza ayinza obutaddamu kuwa watya Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ebingi kyengera ky'obusiraamu eky'obulamu n'ebyengero ebirala bingi nsaba tubeere nga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mbakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan mukyama ne mu lwatu ebyo nno bigambo by'abakitiibwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga abitulaamira ng'abantu ba umma ye hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti awsana rabbi yali anyumiza basahaba be nabaga nti awsana rabbi yannamira omulezi wange Allah subhanahu wa ta'ala bitis'i ebintu mwenda nabbi nabagamba nti wa ana uswikum biha nange ebyo ebintu omwenda mbibalaamira ekisookera ddala bil ikhlasi fi sirri wal alan okukola ku lwa Allah mu kyama ne mu lwatu bakubiriza okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makani wa fi kulli zamani mu buli kifo woobeera ng'oli buli ebbanga lyonna Allah bakulaba banga lyonna Allah bakola ki Allah bakulaba tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum.
buli musiraamu atole ku musiraamu gwaliraanye salaamu inshallah mukwateko n'ekyenye ekisanyufu inshallah ne waba mujjawo mafi mushkira kwateko mu ngalo biidhinillah bannange ekitulese wano kunoonya ilmu ekitulese wano kunoonya ilmu yagamba Imamu Ahmada rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yagamba nti ekiyitibwa okunoonya ilmu yagamba nti tekirina kintu kyekiyinza kwenkanankana nakyo n'agamba nti k'oyo alongoosezza enniya ye yabuuzibwa waqiila yabuuzibwa nti muntu ayinza kulongoosa ate enniya ye kikyotegeeza n'agamba nti yenna alongoosa enniya ye naye ng'ekigendera lwaki azze mu kifo nga kino kubeera nga yaani kuvaako butamanya na kubujja kubaki na kubalala bwe tujja mu bifo nga bino buli wowulira ekipya ky'oyize sa mu nkola wabula tonyiiga bayinza okyogerako ng'okikola kuba kiruma okwogera ku irizi nga wallahi mu kiwato mweri kiruma wabula tonyiiga teeka muki teeka mu nkola okwogera ku mmindi ku bibbo by'abalongo nga wansi w'ekitanda wabireseeyo wallahi kiruma nga wallahi waleeta ejjudde nga nnene bw'eti ejjudde omugugu naye nga byokola bye biri omwo kiruma ekyo naye nsaba tubeere nga tulongoose babyogerako tuteeke mu nkola tetunyiigira bakola ki tetunyiigira babisomesa kubanga ge mazima okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala neri omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallama yagamba Allah nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun suratu dhariyat aya 5 yagamba nti wama khalaqtu ljinna satonda majinni wal insa n'abantu illa liya'budun kujjako ensonga eri emu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kankanamukko olw'empewo bannange twasuze tusomesa kuva olunaku olw'eggulu beda tulina eddarasa ze tulimu ne bakama bange bano twatandise okusomesa ssaawa 4 paka ssaawa ndoza 10 aye ne kumakyankedde ku muzindaalo ne bannange bano tutandise ssaawa nga zibaddemu paka ssaawa nga 2 kitundu ate we nguvuddeko nga nyina eddaasa gyenyina okgendamu endala eyo aye naye ontuuse ssaawa nga 4 paka tuvuddeyo tujje wano kakati kyova olaba pulira otulo n'empewo ngikola ki naye inshallah tujja tambulira awo biidhinihi tabaraka wa ta'ala kati baganda bange bebitiibwa Allah yagamba mu aya nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun satonda amajinni n'abantu okujjako ensonga emu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala lwaki Allah atonda amajinni n'abantu nsonga emu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne mu qawaidul awruba Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi bwe yayogera mu qawaidul awruba bwe yaleta aya eyo wansi n'ateekawo taarikhi n'ateekawo comment naga nti fa idha arafta bw'omala okukitegeera nti anna allaha ti mazima ddala wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqaka liibadatihi bw'omala okukitegeera nti wakitiibwa Allah yakutonda kubeera ng'omukola ki ng'omusinza kubanga aya yegamba nti saatonda amajinni n'abantu okujjako kukola ki kujjako kunsinza kati Imam Ahmad agamba nti bw'omala okukitegeera nti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda kubeera ng'omusinza yaga nti fa'alam manya bino wammanga woba ogenda okusinza Allah naga nti anna al-ibadata mazima ddala ekiyitibwa ibada la tusamma al-ibadata teyitibwa ibada illa ma'a at-tawhidi okujjako erina okubaamu ki erina okubeeramu tawhid ifradullahi bil ibada erina okubeeramu okwawulaani Allah mu kumusinza n'agamba nti kama nga bwe kiri nti anna salata timazima ddala essala la tusamma salata teyitibwa swala illa ma'a tahara okujjako agenda okugisala alina kubeera muki mutukuvu n'agamba nti fa idha dakhala ashirika fi libadati singa shiriki ayingira mu ibada yonna yagamba nti fasadat ibada yekola ki ibada efa n'agamba nti kalhadatha idha dakhala fi tahara nga bw'olaba ekizuusi sawaun kinene oba kitono senga kiyingira mu buyonjo kikola ki wuzu ekola ki obuwonvu buge yani obutukuvu bukola ki buvaawo
kati ibada yonna eyina okubamu okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina okwegendereza nga tusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, satonda amajinni kujjako yali nsonga emu kubeera nga munsinza. Sheikh al-allama Salih al-Fawzan ibn Fawzan hafidhahullah akyali mulamu, yebo yali akola sharuhu ye abasoma ku kitabu tawhidi, bwe yali akola sharuhu ye yagamba nti aya eyo mumu kubye tujigamu wujudu ifradullahi fil ibadati ala jami'i thaqalain. Ibada aya eraga obwetteeka bw'okwawula Allah mu kumusinza ala jami'i thaqalain, eri ebizito bimeka ebibiri, aljannu wal madha wal ins, eri amajinni n'abantu. Aya eraga obwetteeka nti tuteekeddwa okusinza Allah, majinni gateekeddwa okusinza Allah naffe abantu. Nalwankubadde nga mulimu abajinni agajemera Allah ne gaagala abantu bakole ki? Bagasinze, n'abantu babeera nga bagasinza. Mu mbeera eyo bwetu tukakatibwako okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era Sheikh n'agamba nti aya eyongera okulaga bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi, eyongera okulaga ennyonnyola egazi y'ekigendererwa lwaki Allah yatonda amajinni n'abaki. Lwaki Allah yatonda amajinni n'abaki? Allah yatonda amajinni n'abantu songa emu kubeera nga bakola ki? Kubeera nga bamusinza. Aboogera man tatakallama fil fasli, bana tuli mu kirasi aboogera Sheikh akanonga kampi kale bena yimirira ani ndi musomesa mbale nja kuyingiza ndabe mabege wali yaboogera inshallah. Bale tubere mu kirasi inshallah, saba tubere mu kirasi twaze kufuna mpeera biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Ate bwoyogera mpeera zinzo kola ki? Zinzo kendera inshallah. حديثنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة. mbozi yange namwe abebitiibwa barakallahu fikum egenda kubeera ku mulamu ogugamba obukulu bw'okugoberera Qur'an. So bulungi bw'okusomesa bwa Qur'an nga Sheikh yasosewo bangambye nti yasomeseza ku bulungi bw'okusoma Qur'an. Sikye ngenda okukoonako inshallah, ngenda kukoona ku kigamba obukulu bw'okugoberera Qur'an. Obukulu bw'okugoberera basiramu Qur'an eyo etukakatako okubeera nga tugigoberera, etukakatako okubeera nga salamu alaikum seka Shafik dala ndina bali mu kirasi siwulyeyo kanyego konna kalaga nti ndi nabo. Salamu alaikum. Wallahi nsaba tubeere ffenna tufune empeera mu bujjuvu. Basuze basoma shaida senzo batandise eggulo bali nganze bawulira otulo nganze. Kakati obukulu bw'okugoberera Qur'an bannange kitukakatako okubeera nga tugoberera Qur'an ekitiibwa. Qur'an erimu emiteeko ebiri. Qur'an erimu emiteeko ebiri. Kitabo kino ekiri wano kya Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi bwe yalaga mu kitabo kino yaleeta nti Qur'an erimu emiteeko ebiri. Kati omuteeko gwasoose Sheikh ndoza bwe yakonyeeko ogulimu obulungi bw'okusoma Qur'an, kubanga Sheikh Uthaymin yagogerako ng'agamba nti omuteeko ogwo waqad ja'at an-nususu kathiratun fi fadliha, obulungi bwajja, obujulizi bungi bwajja nga bulaga obulungi n'enkizo y'okusoma Qur'an. Imma fi jami'i al-Qur'ani, obulungi bwajja nga bulaga obulungi obuli mu kusoma Qur'an yonna, au fi suwarin, olumu obujulizi nga bulaga essula ezimu, au fi ayatin muayyana, obumu nga bujjamu buspecifyinga aya nga bugamba nti wosoma aya eno nga bulaba esembayo ku surati al-Baqara, ayatul Kursi wa hakadha n'ebirala. Naye omuteeko gwe njagadde okwogerako gwe muteeko ogwokubiri. Sheikh agamba nti omuteeko ogwokubiri agamba nti tilawatun hukmihi, kwe kusoma Qur'ani naye ng'ogisoma mu mateeka gaayo nga bwe tugenda okulaba bitya bitasdiqi akhbarihi, ng'okkiriza information, ng'okkiriza amawulire agali mu Qur'ani tufenna wattiba'i ahkamihi, wakati mu kukkiriza amawulire agali mu Qur'ani
kikkakatako okubeera ng'okola ki? Okubeera ng'ogagoberera. N'agamba nti fi'ilan lilma'murati, ng'okola Qur'ani byeragira, wa tarakan lilmanhiyati, ng'oleka ebyo Qur'ani byekola ki? Qur'ani byegaana. Kati gwe muteeko ogwo gwe tugenda okubeera nga twogerako. Era Sheikh bwe yali agogerako yagamba nti wa hadha an-naw'u, omuteeko ogwo gw'owulidde waggulu, yagamba nti huwa al-ghayatu al-kubra, yagamba nti kyekigenderero ekikulu min inzali al-Qur'ani. Lwaki Qur'ani Allah yagikola ki? Allah yagissa. Kino nno twetaaga okukimanya. Assalamu alaikum. Ababitiibwa barakallahu fiikum, kino twetaaga okukimanya. Allah mu kussa Qur'ani ekitiibwa, wano tukolerawo ensobi nnyingi. Maama n'agamba muwala we, n'amugamba nti gwe togenda kusoma bya Qur'ani kubanga oli muki? Oli muwala, ogenda kusoma bya kisawo, ogenda kusoma bya busomesa, wahakadha n'ebirala. N'agamba ono omulenzi gwe ogenda kusoma Qur'ani kuba oli mulenzi ojja kubeera seeka. Kali maama n'abeera nga akifudde oba taata nti buli asomye Qur'ani agenda kubeera ani? Seeka. Eba nsobi. Si buli asomye Qur'ani nti agenda kubeera seeka. Qur'ani eno tukakatibako, yajibu alaina, kitukakatako ng'abasiraamu okumanya, okuyiga, okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Si buli asomye Qur'ani nti agenda kubeera seeka oba agenda kubeera shekkati, wabula eryo tteeka kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Qur'ani eriko n'embooko. Qur'ani eriko n'embooko. Oluvannyuma lw'okuva wano senga onasinkana Allah nga tomanyi kusoma Qur'ani, ako kamogo k'amaanyi, bali tebijja kubeera birungi mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Sheikh agamba nti kyekigenderero ekikulu lwaki Allah yassa Qur'ani. Allah teyagissa bussa kubeera nga tugikola ki? Tugisoma busomi, wabula ekigenderero ekikulu Allah yagissa kutegeera information eri mu Qur'an, kutegeera mawulire agali muki? Mu Qur'an. Kyakubiri, bw'omala okugategeera kikkakatako okubeera ng'ogagoberera, ng'okola ebyo Allah byayagala, nga weeziizaako Allah byakola ki? Allah byatayagala. Bameka nga basomi ba Qur'ani balungi nnyo, nga bw'oba omuwadde omuzindalo n'asoma Qur'ani, wallahi nga musomi mulungi nnyo, era nga ddoboozi alhamdulillah ddungi nnyo, era nga mwenzi mulungi nnyo. Kisoboka? Asobola okubeera nga musomi wa Qur'ani mulungi nnyo era nga mubbi nnyo. Tekisoboka ekyo? Kisobokera ddala. Kati oyo aba asoma nsome, wabula teyategeera kigenderera lwaki asoma Qur'ani eno. Qur'ani tetuyina kukoma kugisoma busomi, tukakatibwako okutegeera ebiri mu Qur'ani eyo ne tubeera nga tubissa mu nkola. Kyakubiri, tetugenda kussa mu nkola Qur'ani byetubanja nga tetubitegedde. Tetugenda kussa mu nkola Qur'ani byekola ki? Byetubanja nga tetukoze eki? Ekyokulabirako, wano tuli wano alhamdulillah, nsaba Allah takitugerera. Senga emmotoka zijja ne zisimba ebweru awo nga tetezinnajja, ne wajjawo omusajja nayogera olulimi lwayogera, oba lu China oba lu America, kubanga sijja gamba Luswahili oba Lugisho oba Lusoga, bayinza obba muno mulimu abalumanyi. Najja bayogera lu China, olulimi lwonna lutamanyi ffenna abali muno. Nayogera okumala eddakiika nga 3 oba 2, ffenna nga tutunuulira muki? Mutunuulire tugamba oba majinni oba abadde ki, ne tutabifaako ne tugenda mu maaso na ddalasa yaffe. Abaye akagenda ddakiika nga 10 emmotoka ne zikola ki? Ne zijja ne zitandika otuteekamu ffenna. Wakati awo mu kututeekamu ffenna, ebirowoozo bidduka mangu ku musajja oli yabadde akola ki? Alina byayogera naye tetwakoze eki? Tetwabitegedde. Tugamba nti yandibanga yabadde atulabula drone zino, naye tetwakoze eki? Tetwabitegedde. Qur'ani eyo mulimu ayati nnyingi nga zitulabula muliro, naye ng'abaddu bazisoma bulungi, naye olw'okuba tebabitegeera nga basigala bakola ebyo ebigendo bayingiza omuki? Omuliro. Bangi bamanyi okusoma Qur'ani, nga Qur'ani etugaana okulya riba, ne basigala nga balya ki? Wallahi bangi bakutte Qur'ani, basomye Qur'ani naye nga benzi balungi, nga ne swala tagikola ki? Tagisaala. Nina bemmanyi bempaako obujulizi binasomako nabo nga Qur'ani agimanyi naye nga tasobola kukola ki? Tasaala ebiswala bimukaluubiriza.
Qur'ani yakwata bukwasi neti yakola ki teyagitegera. Kati Sheikh agamba nti wa hadha an-naw'u ogwo muteko gwo kutegera amakulu agali mu Qur'ani, okubeera nga otegera amakulu agali mu Qur'ani byetegeeza n'okubeera nga obissa mu nkola Qur'ani byegamba ne wezizaako byegaana. Sheikh agamba nti wa huwa ghayatul kubra min inzali al-Qur'ani, kyekigenderero ekikulu lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani. Banange tetujja kuva ku shiriki, tetujja kuva ku riba, tetujja kuva ku bwenzi nga tetutegedde, nga tetukkiriza Qur'ani eno. Ne banasoma ayati za shiriki empitirivu, kubanga nawe oyinza obba ozesomera naye nga tokola ki, tewategeera byekola ki. Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan ibn Fawzan hafidhahullah yagamba ebigambo bino, yagamba nti nahnu la nakhsha, yagamba nti ffe tetutya ala al-Qur'ani, tetutya nti mazima ddala Qur'ani ayubaddal, tetutya nti Qur'ani egenda kubeera nga ekyusibwa, nti oba ayati zitandika okubeera nga zikyusibwa, ebadde yasini ekyusibwa eyongerwemu ebirala. Sheikh agamba si kyetukola ki, si kyetutya au yughayyar, oba nti Qur'ani egenda kukyusibwa ebeere nga aya ezimu zijjibwamu, ebeere nga eteekebwamu ebitaalimu. N'agamba nti au yadi'a, oba nti Qur'ani egenda kubeera nga ebula nga tetukyasobola kukola ki, kugiraba, kumanya nti eno Qur'ani oba si ki Qur'ani. Sheikh agamba ekyo si kyetutya ffe ng'Abasiraamu. Sheikh agamba nti lwaki tetutya ekyo, agamba nti li anna Allaha ta'ala, kubanga mazima ddala wa kitiibwa Allah takallafa bihifidhihi, Allah yabeera nga yeeyama okubeera nga ajja kukuuma Qur'ani. Allah agamba nti twassa Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, agamba nti twabeera nga tussa Qur'ani era Allah ne yeeyama okukuuma ki, okukuuma Qur'ani, ebbanga lyonna Allah jjajjikuuma. Kati Sheikh agamba ekyo si kyetutya, agamba nti wa innama nakhsha, amazima ffe ddala kyetutya ala anfusina, kitubeera nga tutulira emyoyo gyaffe kyegyeraliikirira nakyo. Agamba nti li annana idha farratna fi hadha alkitab, agamba kyetweraliikirira kubeera nga tugayaalirira ekitabo ekyo Qur'ani, kyetweraliikirira kubeera nga tugayaalirira ki Qur'ani. Abaddu bagayaaliridde Qur'ani basuddeyo ogwannagamba mu kubeera nga bamanya Qur'ani byetegeeza, tebafuddeyo kumanya Qur'ani byetegeeza, kubanga aya eri mu surati Furqan ya 30 Allah agamba nti waqala ar-rasul, Allah omubaka agenda kugamba ku lunaku olwo yawma al-qiyama, ya rabbi, nti ayi Allah wange, inna qawmi, mazima ddala bano abasayidi eno, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, bano abasayidi eno, bano abantu ba umma yange abamu baali basenguka Qur'ani. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Wallahi nga nabbi aturipotinga mu maaso ga Allah nti abo boolaba abasayidi eno gundi ne gundi, abo boolaba akabinjaako baalinga ku nsinga Qur'ani bakola ki, bagisenguka. Nga tukimanyi tulinayo okuwolerezebwa yawma al-qiyama okuyitibwa shafa'atul uzma oba shafa'atul kubra, kugenda kubeera ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga bagenze ku nabbi yasookawo, ku bubaka yasookawo, bagambe nti nze sisobola, bagende kwaddako paka okutuuka ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Ne bw'alibanga nabbi yayogera ekigambo ekyo ng'ate yakulopa mu maaso gaani, nabbi wa Allah akulopa mu maaso gaani, wallahi kiribeera kya nnaku. Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi bwe yalannyonnyola ensenguka za Qur'ani, yagamba nti mulimu olusenguka, abaddu basenguka okumanya Qur'ani byetegeeza, basenguka kukolera Qur'ani, abaddu bava okukolera ku Qur'ani, bawulira bagisoma basomera matu gaabwe, naye okugikolerako tebakola ki. Wallahi tekimala kusoma busomi Qur'ani ne tutateeka mu nkola. Baganda bange barakallahu fikum, yagamba Allah mu Qur'ani ekitiibwa, yagamba nti kitabun
anzalnahu ilaik, yaga nti ekitabo ekyo kyolaba Muhammad kikusibwako naye nga mubarakun, kijjuddemu mikisa. Nagamba nti liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albabi, yagamba nga kufumiitiriza ku mateeka gaakyo, kirimu amateeka Allah ge yateekamu, kirimu obubonero Allah bwe yateekamu. N'agamba obubonero obwo bwakufumiitirizaako kwabo Allah subhanahu wa ta'ala baba wadde okutegeera, baba wadde amagezi. Nsaba Allah tuteeke mu abo. Bimeka Qur'ani bameka beesomebwa ne bagamba nti Allah agamba, Isiraamu n'agamba nti naye bazadde bameka ne baweerera abaana, naye mu kumala okuweerera abaana omwana n'akomawo eka n'amugamba nti taata maama Qur'ani egamba bweti, Qur'ani eragira bweti, Qur'ani tekkiriza kusamira. Buuza Seeka Nagwere wuuyo kama omwana yajjako gyali nagamba nti Seeka osomesezza ku shiriki, naye eka maama libba abiina wansi waki w'ekitanda, maama alina n'ensawo ya lubaale, alina n'olubugo nga tanneebaka amala kulukola ki, kulwambalamu livena. Naye nga bameka ng'omwana ono amanyi Qur'ani n'ategeeza maama nti maama bino eddiini tekola ki, Allah tayagala shiriki. Namuga nti jamaadi olugezigezi lwolwo ndooza nakusomeseza kwonooneka. Naga nti gwasinga bonna kugamba bonna abaafa nga babikola bamuliro, ate weegendereze abaseeka banno boolaba nabo balina ebyabwe, bajja basiriwaza gwamanyi. Maama nga asiga mwana mu mbeera ezo, naye ono w'amasannyalaze omusawo bajja n'amugamba nti maama zino empeka ogenda zizimira booti ne booti, ekinnuma kyekyo, zino empeka ogenda zizimira booti ne booti. Maama tayinza kuddamu, eraga nti jamaada yaŋambye zino empeke ku makya mmireko mmeka 2, saawa 7 mmireko endala mmeka 2, n'ogenda omuwe 3 oba 4, wallahi ayinza okukukyawa. Tunuulira bamaama balina bayinginiya bataata, nga inginiya akola ku byamasannyalaze najja n'agamuteera mu nnyumba namuga nti maama wano wookwatawo gakkubye, era naye yeegendereza. Ono ne waba yaddayo n'aga nti wano yaŋŋana okukola ki, naye ebyeddiini wallahi bamugamba nti maama kino tekikola ki, kino eddiini tekikola ki, tekyagala. Obadde okimanyi nga mukulembeze w'eggwanga anaayogera His Excellency, bw'aba anaayogerako eri eggwanga w'ekitiibwa, bw'aba anaayogerako eggwanga, ogenda okulaba TV zaffe n'amalediyo gaffe gonna yakola ki, yabaako nga tumuwadde amatu nga tuli very very attentive, kubanga agenda okwogera mu ki, munene, ne byagenda okwogera birina kubeera biki, binene. Ndozera walaba mu COVID ng'abantu bawuliriza, buli omu atega lediyo ne TV awulire yatujje mu lockdown oba tukyaliyo. Nebimeka mu ayati z'owekitiibwa Allah, omwalimu n'asoma aya musiraamu n'atakyukako waati, naye oluyimba ne luvuga n'agamba nze sigadde kyekimu. Omuyimbi oyo bw'ayimba sisigala kyekimu, ng'olabira ddala aliko amajini, naga nti ennyimba ze tezindeka kyekimu. Ne wallahi nga yo Qur'ani ebbanga libamala nga bagisomera asigala nga bakola ki, asigala nga bwali. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Qur'ani yassibwa ng'erimu amateeka ge, naye nga amateeka ago gakufumiitirizaako eri abo Allah subhanahu wa ta'ala baba wadde kufumiitiriza. Sheikh Uthaymeen agamba nti walihaadha, agamba n'olwekyo daraju salafu salih, agamba nti abasalafu abatusookawo abalongoofu basinziira ku ekyo, ala dhalika ku ekyo, yata'allamuuna alqur'ana, ne babeera nga beewaayo ne batandika okuyiga okusoma ki, okusoma Qur'an, wa yusaddiquuna bihi, ne batakoma bukomi kugisoma ffe kye twakomako, wabula ne babeera nga bagikkiriza. Bannange tulina okukkiriza Qur'ani, buli kiri mu Qur'ani kyonna, temuli aya yonna, temuli kukontana kwonna mu Qur'ani. Allah yagamba nti dhalika alkitaabu la rayba fihi, ekitabo ekyo Qur'ani kyolabye tekiri mukola ki, kubuusabuusa. Wallahi bameka mu basiraamu nga babuusabuusa ekitabo ekyo, kubanga bwe bakusomera etteeka nti Allah takolagana ki na riba, nze ngamba omusiraamu yalikyusizza, naye lwaki alemerako, akyalina okukola ki, okubuusabuusa, akyagiyita eddiini y'Abawalabu.
kali Sheikh agamba nti abasalafu bwe bategeera nti Qur'ani yassibwa kubeera nga tutegeera amateeka agagirimu n'okubeera nga tugikolerako babeera nga basinzira ku ekyo ne bayiga okusoma Qur'ani ne batakoma ku ekyo wayusaddiquuna bihi ne babeera nga bagikkiriza wayutabbiquuna ahkamahu ne babeera nga ne bagiramusiza ne babeera nga balamusiza amateeka ga Qur'ani tatbiqan ijaban mu ngeri eri positive nga basinzira an aqidatin rasikhatin nga basinzira ku nzikiriza gye bayina enywevu gye bayina mu Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqinin sadiqin aw wa yaqinun sadiq n'olwokubeera nga bayina okukakasa okwannamaddala bwe batyo baali basalafu salih tebakoma kusoma Qur'ani wabula baafuba nnyo okumanya byetegeeza ne babeera nga bassa muki ne babeera nga bassa mu nkola kati baganda bange bitiibwa mbakubiriza kubeera nga mussa mu nkola Qur'ani byekola ki Qur'ani byeragira bannanga bakwata Qur'ani ne mubeera nga musoma Qur'ani naye ne tusigala okubeera nga tuli bakiwagi tetwagala Qur'ani kutufuga tugenda kubonerezebwa mu maaso g'ekitiibwa Allah bali eryo zambi ddene Allah okuwa Qur'ani ate n'okola kyenyume kya Qur'ani omuntu oyo yakwata Qur'ani mwalaba amuyita qari omusomi naye kati wano ffe twamukazaako nti yaba hafizu eyakola ki yakwata Qur'ani ne babuuza Sheikh Fawzani ekibuuzo bamugamba nti yakwata Qur'ani yatayi yagikwata yonna mu mutwe obaya n'agamba nti yakwata Qur'ani yoyo ne bw'abanga alinamu essula emu ne bw'aba amanyiimu aya 5 oba 2 naye nga aya ezo azikolerako akola bye ziragira wabula nga ye Qur'ani yemukola ki yemufuga ayinza okubeera nga safizi wa Qur'ani naye nga bamugamba nti Allah yagamba bw'ati taddamu kubuuza yakola ki yagamba nti oyo hafizu asookerwako yagamba omuntu ne waba yakwata Qur'ani nga n'omujja mu tulo w'osome watandikira naye ng'akola kyennyume kya Qur'ani yagamba nti otabeerangako mu bahafizu baki mubakwata Qur'ani kati baganda bange bitiibwa bakubiriza okubeera nga tussa mu nkola Qur'ani byekola ki Qur'ani byeragira tabi'u mayitibwa Abdurrahman as-Surami rahimahullah tabi'u yatunyumiza n'agamba nti haddathina agamba nti banyumizibwa bimaana babeera nga waliwo abanyumiza batabi'i bano baliwa n'agamba nti alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'ana agamba nti twanyumizibwa abo abatusomesanga Qur'ani kubanga tukimanyi tabi'i teyalaba ku nabbi sallallahu alayhi wabula yalaba ku balabani yalaba ku abo abalaba nabbi sallallahu alayhi wasallama kakati no tabi'i agamba nti twanyumizibwa abo abatusomesanga Qur'ani n'abamenya amannya gaabwe n'agamba nti Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhuma yagamba nti Uthman ibn Affan ne Abdullah ibn Mas'ud n'abalala batali aba babiri kati bano basahaba banyumiza batabi'i wakati mu kubasomesa Qur'ani babagamba nti annahum bo balinga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallama basahaba we basomanga Qur'ani okuva ku nabbi sallallahu alayhi bane sallu ala nabi bwe basomanga Qur'ani okuva ku nabbi sallallahu alayhi wasallama 10 ayatin bwe bamusomangako aya 10 lam yatajawazuha tebavanga ku aya eze 10 tebasukkangawo hatta yataallamuha okutuusa bamalanga kutegeera aya ezo 10 mu butuufu bw'okuzisoma tajwidatan zisomebwa zitya tivena wama fiha min al-ilmi ne bategeera n'amakulu ga aya ezemmeka 10 zitegeeza ki wal amali ekyokusaba ekyaddangako ne babeera nga batandika okussa mu ki okussa mu nkola era Sheikh agamba nti qaalu fata'allamna al-Qur'ana twayiganga okusoma Qur'ani kyekisooka wal ilmu ne tumanya amakulu g'ebyo bye tusomye wal amala jami'an ne tubeera nga tukolera ku ebyo byonna bye twakoze ki bye twayize kati anaasoma Qur'ani eyo ina okubeera nabyo ekisookera ddala bw'omala okuyiga okusoma Qur'ani teweesuulirewo gwa nagamba nolowooza nti biwedde twivena oteekwa okumanya bitegeeza ki kale fuba mu bunafu bwo omanyimu ekitonotono mu Qur'ani
Qur'ani bagiza mu Luganda utafasiri ziri mu Luganda mugenze Sheikh Suleimani Nkata wallahi yavunwa Qur'ani mu Luganda eyinza okulema banange nga nobo oli muri mugo wali osobola ko nga bakola ki bowuliza tuyina amasimu gano banange masimu gano aljawalu ka hujjatul laka aw alayka esimu joyina mu ngalo egenda kubeera nga ekuwako obujulizo bulungi mu maaso ga Allah obo buki zino simu zamaze okuyingira mu bigendo tubuzibako mu maaso ga Allah yagala obagaana Allah agenda kugikubuuzaako kembuze ekibuuzo seka esimu zino kusinga biki ebisinga otunyumirako oyina simu seka kye kisinga okunyumira ku simu basiraamu salamu alaikum biki ebisinga otunyumira ku simu Qur'ani tutye Allah tuli mu muzikiti Qur'ani badu ba Allah wallahi bisinga okunyumira ku simu naddala abasingira ddala nsaba Allah aleke tuteeka mu bo nvuka omuyaŋŋambako nanga Sheikh bwerere bw'abakyala ku simu okwo TikTok Facebook wa hakadha n'ebirala nga ebyo bisinga omunyumira ku ki ku simu wallahi tugenda kugibuuzibwako mu maaso ga Allah essimu eno olemu otyo obutategeera tafsiri mu Luganda nga bagivuunula weri app namba weri ng'oteekako data wo ng'okola ki ng'otula ku bizinesi yo oli mu taxi oba oli mu kulima oba oli mu katale nga g'okola ki owuliriza baganda banga bitiibwa mbakubiriza okubeera nga mussa mu nkola Qur'ani byekola ki Qur'ani etubanja okugisoma alhamdulillah bw'ogisoma empeera Sheikh yazinyonyodde bulungi barakallahu fikum ekyokubiri tumanye byetegeeza nga bwe tufubye okumanya tunoonyereza osanga omusiraamu olwaleero ntera okugamba abavubuka bangi banoonyereza nga bw'okoze kaweefube n'onoonyereza ttiimu Arsenal, Maniyu, Chelsea wa hakadha ne ttiimu endala tuyina laavu tuyina okwagala tuyina mahabba eri ttiimu zaffe ezo Sheikh abantu balina okwagala eri ttiimu zaabwe ezo gwe tobawulira bawuza seeka twagobye batukubye yakoze bubi kale gwe yasoosezaayo mu namba 9 wenga naye ajaleeta Luvovinski ona inshallah naye ng'omulaba ayogera n'okukola ki nyinako eddalasa emukonaawo basiraamu bangi atulidde misana ne baŋŋamba nti Sheikh lwaki totulaba mu ddalasa twamaze wiiki 2 nga tetusoma ne mbabuuza nti lwaki naye nti wallahi olunaku lwe wateekayo eddalasa olw'essande wabayo akapiira wabayo akapiira bimaana balaba okujja okutuula mu ddalasa okusoma tukyalayisi nnyo wabula kino ekyakapiira kugenda okwettanira empeera nga n'omusambi gwalaba ate Allah atuleetera ekigezo ky'emipiira ekyo wallahi ne bagitegeka mu budde bwa swala musiraamu ayitwako esswala n'azigatta tetugatta mu bigasse esswala temuli kulaba kaki kapiira n'abasiraamu bazigatta abamu ne batazigatta ne bazireka n'ozikola ki gwe bosanga omusiraamu weerugazi naye ng'akunnyonnyola omusambi okuviira ddala ku mmere gy'alya naga nti omukyere gumukolera naye obummonde temumugendera bulungi weerugazi naye ng'akunnyola omusambi omupiira owawa n'agamba nti kati ogolaba n'akunnyonnyola ennyumba gyakola ki gyasulamu emmotoka gyavuga engatto zayambala ayinza n'okukunnyonnyola entebe zakola ki akunnyonnyola omusambi oli byayagala ne byatakola ki basiraamu bangi nasomako n'omuvubuka omu nga n'entambula yagikyusa yali atambulanga Pogba muvubuka Pogba oba musambi w'akapiira ng'atambulanga Pogba naye ng'omusiraamu waki osaze enviiri ezitenkanankana si zaffe za musiraamu nanga nti Sheikh Pogba njambe nga Pogba bwe tutuukira okwagala abazannyi abo n'oyagala omukoppe buli kamu entambula n'ossa empale ne zibeere no wansi mu kiwato oyagala obeere ngaani Divandirigwezi n'abalala waki omutima ogwo gwe tuteekamu nga twagala ttiimu ezo waki tetugukozesa mu kwagala eddiini yaffe okunoonya omusambi n'omufeffetta bw'oto kati osobola okubuuza omusiraamu ali wano n'omugamba nti Arsenal yaguzaani wallahi n'amugamba wano lugazi wano n'omugamba nti baatunzaani n'amukola ki tekisoboka basiraamu wallahi kisobokera ddala oyinza n'omubuuza baani abalina injale n'abakola ki amanyi bonna akatebe ba 15 ba 13 bonna bali wano benki bonna abiri mu mutwe naye nga bw'omugamba nti
oyinako ilmu entono gy'olina ku Qur'ani talina kyakola ki bane tufuddeyo nnyo okuzimba ebizimbe kuwasa abakyala tekiri haram tuzadde abaana tekiri haram abasuubudde tekiri haram naye ebyeddiini yaffe tuli tutya obulamu Allah bwatuwadde liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ayagala kulongoosa lipooti yo kati wano yekola ki kulongoosa lipooti naye abaddu ekyo tebakikola ki tebakifaako wallahi bannange tukolere ku Qur'ani byekola ki ku Qur'ani byetugamba era Sheikh yagamba nti wa hadha an-naw'u ogwo muteeko gwa Qur'ani gwolaba min at-tilawa ogw'okusoma Qur'ani yagamba nti huwa alladhi alayhi madaru as-sa'ada gwe guliko emisingi gy'okwesiima washaqawa n'okufaafaganirwa guno omuteeko ogw'okumanya amakulu ga Qur'ani n'okussa mu nkola byekola ki byeragira n'okweziizaako byekola ki byegaana Sheikh agambye nti gwe guliko omwo emisingi gy'okwesiima n'okukola ki n'okufaafaganirwa Allah yagamba mu Qur'ani mu surati Taha ng'ayogedde ku kyafaayo kya Adamu alayhi salam Allah n'agamba fa imma ya'tiyannakum minni huda Adamu nkusindise ku nsi eyo naye yonna obulungamu gye bunaakutuukirangako bimaana Qur'ani gy'onaafuna obulungamu bwa Qur'ani yonna gy'onaabeera oli oba mu muzikiti oba owulidde ku ssimu nga basoma aya oba owulidde ku rediyo oba ku TV kaseba nga aya Allah yakola ki agambye nti famani tabaa hudaya yenna anaagoberera obulungamu obwo bimaana yenna anaagoberera obuufu bwa Qur'ani fala yadillu wala yashqa tagenda kubula wadde okufaafaaganirwa lwaki abantu babuze bava ku ki ku Qur'ani bane twava ku nnono Qur'ani nnono yaffe ne tunonooza ebitali byaffe ennono y'omusiraamu Qur'ani kati twagivaako ne tunonooza ebitali byaki ebyaffe kyobola batwabula kyakubiri n'okufaafaaganirwa saba Allah aleke tuteekamu abo wallahi Allah agamba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ganti waman a'rada an dhikri yenna nagayalira Qur'ani almuradu bidhikri huna alquran kibategeezamu ne dhikri wano abatafasiri bategeezaamu ki Qur'ani yenna nagayalirira Qur'ani anesamba Qur'ani Allah yagamba bino bigambo Allah yabyogera wallahi wekuba kubikkiriza bikkirize wekuba kubigana bikole ki bigane kasa bikoze ki bisomebwa yaganti waman a'rada an dhikri yenna nagayalirira Qur'ani ne yensamba Qur'ani fa inna lahu ma'ishatan danka oyo tugenda kumuwangaliza mu bulamu nga bwakanyigo tugenda kumukwatako tumuwangalize mu bulamu nga bwakaki nagamba nti sikyokka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah muzuukize ne ku lunaku lw'enkomerero nga muki nga muzibe qala rabbi lima hshartani a'ma wa qad kuntu basira agenda kubuuza Allah nga atuse mu maaso ga Allah bamusomeranga amateeka ga Allah Qur'ani eragira kusaala n'agaana imaka nti Qur'ani eragira kino n'agaana Qur'ani teyagala riba teyagala kino n'akola ki genda tuka mu maaso ga Allah agambe Allah lwaki onzuukiza nga ndi muzibe waqad kuntu basira naye nga nali ku duniya nga ndaba bulungi Allah agenda kumugamba bw'ati qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa qala kadhalika atatka ayatuna nabwe kityo bakusomeranga amateeka gange ku duniya ne bakusomera Qur'ani jaberi jamada zula wa hakadha nabalala fanasitaha nogerabira nobanga atabiwulira Allah ngati wa kadhalika alyawm tunsa nafurayo tukwerabidde abanyu babanyonyolo bagamba nti Allah tagenda kubambo amwerabidde nga tamanyi nti gyali wabula muqabalatu nisyani bin nisyani kukuwerabira Allah naye yagoberezaako kola ki kwerabira nti kale nga bwe werabira amateeka gaffe naffe olwaleero tukoze eki tukwerabidde omuddu agenda kubeera mu mbeera eyo bwetyo Sheikh Uthaymeen yagamba nti fabayyana Allahu ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima
Allah yannyonnyola mu aya ez'owulidde tusomye waggulu ez'ekitiibwa thawaba almuttabiina empeera yaabo abagoberera lihudahu obuluŋŋamu alladhi obo awhaahu ila rusulihi Allah bwe yassa eri abaki eri ababaka be buluŋŋamu kyobo Allah bwe yassa eri ababaka be bwe yassa ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ye Qur'ani yaki ye Qur'ani y'ekitiibwa kati Allah mu aya yo yannyonnyola empeera yaabo abagoberera Qur'ani n'agamba wa a'zamuhu nga ne message esinga eri ababaka bonna hadha alquran alazim yo Qur'ani yaki ey'ekitiibwa ye Qur'ani engulumivu bananga Qur'ani eno yakitiibwa Qur'ani yakiki yakitiibwa twagiteeka mu nnyumba neetuuka okubeera nga eriko nfuufu febaseka betujja kuddwa wetujja kuddwa ne mulyoka muzitujjirayo nga zonna ziriko enfuufu ekiraga nti mumaka ge tuzzeemu si basomi baki Qur'ani kabonero kabi wakyo tereka Qur'ani netuuka okujjako eki enfuufu wallahi kakati Sheikh agamba nti wabayana iqaba almu'ridina anhu era yannyonnyola bulungi ebibonerezo byabo abeesamba amateeka ga Allah nti amma thawaba almuttabi'ina lahu kati Sheikh annyonnyola empeera yaabo abagoberera Qur'ani abagoberera obuluŋŋamu nga ye Qur'ani yagamba nti fala yadhilluna abo tebagenda kubula kuno ku duniya wala yashqawna wadde okufaafaaganirwa kuno ku duniya n'oluvannyuma lwaki bimaana bwoba toyagala kubula ng'oyagala kubeera ku kkubo golokofu oyagala kukola busiraamu bwo mu nkola ennungi weekwate ku ki ku Qur'ani kyova olaba ne babanga balimu baffe ab'ekitiibwa batusomesa beesembesa Qur'ani kubanga obujulizi buli mu ki mu busiraamu si bigambo si ndabayo siraamu nabaddeko naye naŋŋamba kyalo omu simunenya nnyo yakasiraamu kansaba Allah mulungammize ddala yanga ni sheekhi eri bali aba olunaku luli wakuwa emmere girye kyakyogera ku ndaba ye naga nti kati bali balina Yesu waabwe Katonda aba muyita nti mwana yadhan billah naga namwe muyina Muhammad naye kyakyogera ku ki si ku ilmu si nti alina wajja obujulizi wabula akyogera ku ki ne mugaa nti byogedde bituufu okusinziira ku ndabayo naye si bituufu mu ddiini ekyo tokyogera kusinziira nga gwe bwokola ki bw'obyagala busiraamu bwakola ki bwakusoma Sheikh Salih Al-Fawzani hafidhahullah yagamba dinuna al-islam eddiini yaffe ey'obusiraamu yujira ala amrain etambuzibwa ku nsonga bbiri annawamiru wannawahi biragiro na biziyizo ng'ani alagira ebiragiro ebyo min alkitabi wassunna ebiragiro ebyo tulina kubijja mu Qur'ani ne mu ahadithi z'obubaka Muhammadun sallallahu alayhi ate ala fahami sahaba ku ntegera y'abasahaba waliwo qaida ey'abatulabu ilmu gibatera okusoma ennyo eya Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi egamba nti alhaqu ma qama alayhi dalil amazima ge gayimirewo n'obuki n'obujulizi dalilu gwe tutegeeza mu busiraamu qala Allah qala ar-rasul ate ala fahami salafu salih ala fahami sahaba singa gwe wobitegeera bana bwe tunabiteeka ku ntegeera yaffe tetujja kukola ki kumalako Allah alina kumala nga agamba ani alagira Allah ani agaana Allah ate ffe olwaliwo mu Uganda Allah asobola okulagira nga waliwo n'abakola ki n'abalagira Allah asobola okulagira musiraamu naga naye nawe leka ffe obuwangwa bwaffe bukola ki neseka nawe okutunulamuko kati golumba olaba luli haramu sheekhe naawe kiki mba nkoze okulufulumya nemugaa nti Qur'ani ekola ki Allah akikola ki wallahi naakukyawa nalabira ddala nga kiki kizibu kati baganda banga bitiibwa bakubiriza okubeera nga mugoberera Qur'ani anagoberera Qur'ani sheekhe agambye nti empeera yo yagenda okugoberera Qur'ani fala yadhilluna wala yashqawna abo tebagenda kubula wadde okukola ki okufaafaaganirwa sheekhe n'agamba wa nafyu ddalal eyo nno aya ejjawo okubula washaqaa'i anhum ejjawo okubula n'okufaafaagana gye bali abo abagoberera ki abagoberera Qur'ani bannange omuntu buli wagoberera Qur'ani nga yo obulamu bwatambula gendo Nabbi Aisha radhiyallahu anha yabuuzibwa ku mpangala ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku mpisa za Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti kana khulquhu al-Qur'an
empisa ze empangalaye yalinga ki? Yalinga Qur'an. Nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama butubanga gutujjako eddiini yaffe eno lwaki ffe tuva ku bulunga mbuno ane twagala okubeera nga tugoberera amateeka amalala nga wamaa dhalika wamu n'ekyo bantu be baagabaga sifa Allah si yakola ki? Bw'obuuza omusiraamu ebyo by'ogamba byakika byaki bw'omubuuza nti byajja bitya ng'atandika okukuteerako buki? Obugero. Fawajadina abaana yafaaluuna dhalik, twasanga bataata nga bakola ki? Bakola ekyo. Era nga kugamba nti sheekhi nze sigenda kuva ku kino. Mubali abagaana sigenda kola ki? Kuva ku kino. N'alemerako n'anywera naga nti oba gwagaba ejjana ng'olupapula gwaluyina kale nsimulaako mu boogenda okwejjana. Nagamba bw'atyo mu mbeera bw'etyo ng'ababiso byakubalaate kiraga nti omutima muki? Mutima mulwadde. Kali sheekh agamba nti abo bagoberera Qur'ani Allah yabajjako okubula n'okufaafaagana naga nti yatadammanu kamaali lhidaaya, kitegeeza butegeezi nti balina obujjuvu bw'obuluŋŋamu wassaada n'okwesiima fi dunya wal akhira, kuno ku dunya n'okulunaku lwaki? Bannanga agoberera Qur'ani bagenda kwesiima wano n'oluvannyuma lw'okukola ki? Ate yagaana okugoberera Qur'ani n'alemerako ng'akola birala Allah byatakola ki? Byatamulaalikako, oyo nno ayinza okwesiima wano n'alabanga ali mu kwesiima ate nga ne wano tali mu kwesiima. Ye kwalabanga okwesiima kuyinza okubeera nga si kwesiima ate n'oluvannyuma lw'okuva wano ku duniya ajja kubeera mu mbeera nga yakanyigo. Nga tufundikira ebigambo yaffe Sheikh n'agamba wa anna iqaabu almu'ridiina anhu, naye aya eyo ennyonnyola ebibonerezo byabo abeekuluntaza abesamba amateeka ga Allah, almutakabbiriina anil amali bihi, abo abeekuluntaza okukolera ku ki? Ku Qur'ani, ku mateeka ga Qur'ani. N'agamba nti fahuwa ashaqaa'u waddalaalu fi dunya wal akhira, abo bagenda kubeera mu kufaafaagana, bagenda kubeera mu kubula kuno ku duniya n'oluvannyuma lw'okuva kuno ku ki? Ku duniya. Sheikh n'agamba nti Allah kyagambye fa inna lahu ma'ishatan danka, abo boolaba bali mu bulamu nga bwaki? Allah agenda bawangaliza mu bulamu nga bwaki? Bwakanyigo. N'agamba nti fahuwa fi duniyahu fi hammin, mu duniya yaabwe ku nsi bagenda kubeera fi hammin, bagenda kubeera mu nnaku, wa fi yani wa ghalaqi nafsi, n'omutima gugenda kubeera stressed, gugenda kubeera nga gweraliikirira. Tivena n'agamba nti laisa lahu aqidatun sahiha, abo abawangala bwe batyo nga bava ku buluŋŋamu bwa Qur'ani tebalina nzikiriza ntuufu. Bannange teri alina nzikiriza ntuufu nga yava ku ki? Teri alina nzikiriza ntuufu nga yesamba ki? Qur'ani, kubanga obuluŋŋamu buli mu ki? Buli mu Qur'ani. Kati toyinza kwesamba Qur'ani n'osigaza enzikiriza ki? Sheikh kyagamba nti abo babeera mu nnaku, babeera mu kubeera nga emitima giri stressed. Lwaki? Tebalina nzikiriza ntuufu, bali habba wa dabba eno n'eri. Tivena ajja n'asaala, ate bamala okusaala ngaddayo mu balongo ng'afukamira. Wano afukamidde omulaba nga alina yaqiini, yenna omulaba alina imaani, asaba Allah amuwe obulamu bulungi. Ate bamala bw'atyo ng'era addayo wansi w'ekitanda ng'aggya ebibbo ng'agamba abaana bange kinnewoleko kali kasanvu naye kale kentwaleko ennya ngenda zikomyawo inshallah. Bwentyo bwenkola nali mbaliraza amanyiza ddi ddala nga majini gakola ki? Ng'ali mu mbeera wallahi etagambika. Bwe teweewuunya omuntu okugenda ku baana bazaala, ate abaana balina mu kapiira bazannya, oluusi bali ku ssomero bali ku luzi, n'agenda mu bibbo byeyeerukira oba byeyeegulira, emmwanyi yaziteekamu, sente yazikola ki? Naye n'afukamira ku kibbo ng'alina yaqiini ey'ekimmimita, alinga ali ku kaaba, n'agamba nti bannange, mwanange, baana bange mbasaba mumpoleyo emmeka? Mumpoleyo ebbiri, omunnyo mulaba teguliiwo. Abaana bagamba wallahi tebabiwulira, basiba buntu awo bufundikwa buwukawuka bwe buli muki? Mumpoleyo emmeka? Ebbiri. Baba tebannamwanukula nti tukuwoze, n'akola akajanja n'akatijjo n'azijjamu n'agenda. Era baba tebannamubanja ng'akola ki? Baba tebannamubanja nti sente ze watwala zireete ng'azikomizzaawo. Muntu n'awangalya mu mbeera eyo, naye nga muntu mukulu, wamaadhalika myaka 4, myaka 3, myaka 5, naye ng'ali mu mbeera eyo. Bannaye twebaze, Allah bawadde obuluŋŋamu, Allah bawadde obuki? Bwe teweewuunya abantu abakwata ekiriga, baŋŋamba eyo famire emu liwaffe eyo kyabadazi balinamu ku ssente, abamu Allah bafaddala madaala balinamu ku ssente, naye beekuŋŋaanya nga famire ne bamanya nti, ne bagaa nti ebizibu byonna ebiremeza famire tulina kugulayo kiriga. Ne bagulayo ekiriga nga tekizaala, nga kiryawo kisava, bakiraawa ne bakiteeka ku kika.
ne bakiwonga bakikoze eki nga bavuga emmotoka okuva mu kibuga ne bagenda mu kyalo eyo ng'ayagala ezzadde agenda ku kiriga seko wulya era ku kiriga agenda ku kiki n'afukamira n'akisaba oba kati akiyita ate ya rabbi mushiriku bannange Allah tusaasira tuwenzikirize ntu kati bakiyita kiriga ndi kiriga nendo zaakyusa erinnya jjajja mwita jjajja manyi beetuminkiriza ya jjajja embeera siki si nnungi oli ku kiriga okisabaluza ng'okimanyi wallahi ate ebiba embwa n'ebibe tebimanyi biriga ebyo bibirya ate tebabonerera ne bagula ekirala ne bakiwongerera jjajja katonda Allah amaze okumulya embwa era yomushiriku eyo nga mmaliza kati sheekh agambe nti wala amalun salih omuntu awangala bw'atyo talina aqida ntuufu wadde omulimu omutuufu kubanga yava ku buki ku buluŋŋamu Allah nga bwe yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa mu surati Araf Allah agamba nti ulaika kal an'ami bal hum adall yagamba nti ulaika kal an'ami omuntu awangala bw'atyo nga yeesamba obuluŋŋamu bwa Qur'ani alinga bisolo mmanyi embuzi endiga omuntu awangala bw'atyo alinga bolaba ebisolo yagamba nti bal hum adall kyokubiri baabula dda ulaika humul ghafirun bebasibuga yaavu bagayaavu nnyo ku mateeka g'ekitiibwa Allah ne basoma aya nga bali awo wallahi tebakola ki omuntu oyo agenda kuwangalira mu mbeera mbi kuno ku duniya n'oluvannyuma olw'okuva kuno ku duniya kiwa sheekh yagamba nti wahuwa fi qabrihi fi dhiqin Allah bw'anaamujjulula mu qaburi agenda kubeera fi dhiqin agenda kubeera mu kanyigo wa dhanki قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه قبو يغenda kumunyiga okutuusa embiriizi zino zikole ki zisiŋŋanye olw'obunyivu bwa kaburi wallahi baganda baffe balemedde mu mbeera eyo mu mbeera y'okubagamba nti tugoberere Qur'ani tudde ku bulungamu bale tudde ku nnono tudde ku manhaji Allah agenda tunyiga edduniya etumazeemu fakam min sahih mata min ghairi illa Imam Shafi yagamba nti bameka mu balamu Allah basse nga tebakoze eki tebalwadde tebafunye wadde obulwadde wakam min fata amsa wa asbaha dhahik bameka mu bavubuka ababukeesa ne babuwungeeza baseka bali matatu bali muzaala ulali ogenda kubalaba balanga endongo bagenda mu kikeesa bagende wallahi bameka mu wawangalidde mu mbeera eyo babasomera amateeka ga Allah tebakola ki tebagawulira wallahi bigenda kubeera bizibu yawma alqiyama obudde bwonna imam yagamba nti waman aasha alfa kale noona wangali emyaka 1000 wa 2000 oba 2000 fala budda yasiru ila dhulumati alqabri kyaddaki ogenda kuddizibwa mu kizikira kya kaburi wano ku duniya nabbi yagamba abantu ba umma yange bagenda kuwangala wakati w'enkaaga n'ensanvu abalisuukawo bali babatono nnyo wallahi kyekikweyuniza ne bakusomera amateeka ga Allah n'otagafaako wallahi bakusomedde ayati z'owekitiibwa Allah toyagala kumanya Qur'ani ye manhaji yennono yaffe ng'abasiraamu biri tubireke bayinza okubeera nga bakadde baffe baali ku bukyamu kisobokera ddala nga baali ku buki nga bali ku bukyamu bwe tuba nga twagala okwewala okubeera ababuze kubeera mu nnaku kuno ku duniya n'oluvannyuma olw'okuvaawo tubeere nga tugoberera obulungamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala sheikhi naga nti wahuwa fi hashirihi a'ma ne mu baliyo ne mu mahshari bajja kujja nga baki kale laba ekyo Allah akusse olaba naye olw'okubeera nga ova ku Qur'ani weesamba Qur'ani ogenda kujja mu mahshari wallahi mu baliro ng'oli mu ki banno balaba nga gw'oli mu ki muzibe la yubsir abaddu bagenda kubeera nga tebakola ki tebalaba Allah kye yagamba wa nahshuruhum yawma alqiyamati ala wujuhihim Allah agenda kuzuukiza abaddu yawma alqiyama nga baddu batambulira ku byenyi byabwe umya nga wallahi bazibe wa bukuma ate nga tebawulira wa summa ate nga n'ekirala tebakola ki tebalaba abaddu ababbanne omuddu agenda kuzuukira bubi mukabuli agenda kubeera kiki Allah yagamba mu hadithi emu naga nti kaburi Allah asobola okugikufuulira nga rawdatun min riyadil janna nga kafo mu bifo by'omujjana nsaba Allah tuteeke mu baddu abo kaburi zaffe Allah zitufuulire bwatyo naga nti ate era esobola okufuulibwa nga kinnya mu binnya by'omuliro omuddu ebbanga lyamazaawo emyaka n'emyaka wallahi ng'ali ku muliro omuyitirivu ng'ali mu kubibonereza ebiyitirivu ate nga n'oluvannyuma lw'okuvaawo agenda mu bibonereza
wetuwewunye okubanga agenda kubeera mu mahshari mu bbaliro muzibe tawulira talaba. baganda magabitiibwa tudde ku Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah ga nti ma'wahum jahannam, abo Allah kye yabategekera muliro guyitibwa jahannam. naga nti kullama khabat zidnahum sa'ira, kullama khabat zidnahum sa'ira. omuliro gwo tugenda okubeeramu olajja kugamba nti akasita nja kufa. wallahi teri kufa. buli wonaabanga ogira bwoti oggwawo nga bakuddiza buti obulamu nga bakwokya bupya. tugenda sisinkana Allah waffe tabaraka wa taala. kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Allah gati muyinza mutyo okutugafuwalira Allah. kaifa takfuruna billah, batandika batane bakusomera amateeka ga Allah nobeeranga ogajemera ng'ova kuba eggolokofu. ne wakuntum amwata, kalika kaseera ebyo byosamira sigwa bisooseemu. bangi abaabikusookamu nga tonnabaawo Allah yabajjulula, naawe kalika kaseera nga toliiwo Allah agenda kukujjulula. Allah akutte oluvannyuma lw'akaseera Allah ajja kukola ki? kuzuukiza era Allah agenda akulamule tabaraka wa taala. baganda bange bitiibwa, okugoberera Qur'ani kikulu. abaddu beefudde nga abatawulira. Sheikh Uthaymeen kyagamba fahum lamma ammu fi dunya, bwe bamala okwefulanga yani bwe bamala okwefula nga abatalaba kuno ku duniya an ru'yati alhaqi, mu kulaba amazima, mu kubasomera amazima ne beefuula nga tebagalaba. wasammu an samaihi, ne babeera nga baazima mu kubeera nga bagabuulira ne babasomera amazima naye nga balaba tebakola ki? tebagawulira. Sheikh yagamba nti wa amsaku ani nutuqi bihi, ne babeera nga beesonyiwa n'okubeera nga amazima ago bagoogerako. Allah yagamba nti waqaalu, abaddu bagamba nga nabbi sallama waqaalu, nabwe yabatuusangako da'wa nabakoola okudda eri Allah. waqaalu, bamugambanga qulubuna fi akinna, bagamba nti emitima gyaffe giriko obusaanikira, giriko obusiiru. mimma tad'uuna ilayhi, kwebyo byotugamba ng'abali mu olulalo bajja ku kituuti ne babeera nga boogera amateeka ga Allah, ne batusomera amateeka ga Allah naye ng'abaddu batuddaawo wallahi. nga n'owoosoma noga nti bannange shiriki siwa mu busiraamu, banna balina zirizi muzigire, nga wallahi agirina. nenkya naakoma ne basoma aya eyo yennyini n'oluddako mwaka ne guggwako nga basoma ayo naye nga wallahi yagiremeza wano. kali Sheikh kyagamba nti bamala okubeera nga bali ku duniya beefuula abatawulira mazima, beefuula abatagalaba, abatagawulira, ne babeera nga beesonyiwa n'okugoogerako, ne babeera nga babagamba amazima, bagamba nti fete emitima gyaffe gyasaanikirwa dda, giriko obusiiru. ne weeyogera n'okolota, ne weeyogera bikola ki? bikoma kulinga bikola ki? bikuddira. wa fi adhanina waqrun, ne mu matu gaffe mulimu ki? mulimu envumbo. wa min bainina, wuli ekigambo kino, wa min bainina, wakati waffe, wa bainaka hijab, wakati waffe ne wakati wo waliwo ejjigi. abaddu gye bali nga balaba baatuuka ng'atunulira amusomera aya w'ekitiibwa Allah naga nti oyo alina kyoyo olw'okubeera alaba yeevuga. ono n'agamba Sheikh najje naga nti bannange emmotoka zaffe tuziggyemu ebyawongo, piki zaffe tuziggyemu emiti gye twaziteekamu, amayumba gaffe tugatereeze gabeere masiraamu, waleti zaffe zibeere ensiraamu, midaala gyaffe gibeere misiraamu. oli ng'abuuza naga nti kati oyo ayogera ki? yali avuze ku mmotoka, lwaki si yagirimu? yali avuze ku kidduka, yali abaddeko ne bizinesi. kwegamba nga alaba nga Allah wagambe nti wakati waffe bainana wa bainaka hijabe, alaba wakati wo naawe ayogera tolina kyoli, oli ki? miskini. alaba gwe ayogera tolina kyokola ki? kyoli naye alina ssente, alina abakyala, alina emmotoka, alina akakaza n'ebirala. kati alaba tolina kyokola ki? tolina kyomugamba. sawa Allah aleke tuteekamu abo. wallahi bangi Allah bakutteko, si gwasoosa okuba nabyo. barakallahu fiikum. bangi Allah bayogerako mu Qur'ani. gwe Qur'ani aya gye twatandise nayo mulimu obubonero, mulimu ayati z'owekitiibwa Allah. obubonero obwo nga kufumiintiriza ku Allah bawadde amaki?
gotoloza ku basajja abaali abakiwaji Firauna Allah bayogerako baqaruna basajja balala Allah bayogerako abali befuula bakiwaji ne wakitiba Allah subhanahu wa ta'ala yabakwatako atenga toyina ki wadde okutukako mu katundu ka kota gye baalimu mu bujemu nga toyinza gituuka mu lifanga tokoze eki ne bakusomera amateeka ga Allah nolabira ddala wallahi bwobanga bakusomera amateeka ga Allah agasoma si Qur'ani Qur'ani si yaseeka Qur'ani yaffe abasiraamu Allah yagitusiza nga wogula essimu n'ogula emmotoka n'ogula kyoguze kyonna nga kuliko endagiriro butaba ogenda okukozesa essimu eyo naffe Allah yatutonda n'atuwa endagiriro butabe tugenda okuyita mu bulamu n'obwedduniya tuife nabadde ba Allah shekhe kati baganda bange bitiibwa mbakubiriza okubeeranga mubeeranga mugoberera Qur'ani ey'ekitiibwa omuddu Allah gamba nti jazaa'uhum Allahu ta'ala fil akhirah Allah empeera yaabwe Allah gyagenda okubawa ku lunaku lw'enkomerero bimithili ma kaanu alayhi fi dunya eyo byennyini bye baakolanga ku dunya Allah byagenda obakola ki obbasasulamu abaddu bangi bawakanya qiyama nti enkomerero tegenda kukola ki kubaawo kyaba bakola befuula bakiwaji ne basigala nga bagenda babeera mu stamira n'okukola amazambi tenkomero teriiwo Allah naatugira atya fena tufuuse ettaka maguma gafuuse ettaka Allah naatuzaawo atya n'atasooka kulowooza ku kino yali mazzi Allah n'amukola ki Allah kujja mu mazzi kiri kyekinene ku kino wallahi asobola Allah waffe era eteeka okubaawo bye wakolanga byennyini Allah simu lyazaamaanya bye wakolanga byennyini Allah byagenda okukola ki nga bwabikolanga ku dunya bwagenda Allah okubikuleetera Allah agenda kuwa ekitabo kyosomemu byennyini nga byewakolanga ku dunya nga naawe obijjukira bingi bye twakolanga twabyerabira naye yawma alqiyama bigenda kuleetebwa buli omu agenda kubeera n'ekitabo kye wano mu nsingo nga olaba abaana b'ekisuulo n'ebisumuluzo byabwe Allah agenda tusomamu kitabo kyekyo mpolampola oyiseemu osanga omu bagamba amateeka ga Allah ne bagamba amateeka ga Allah kyokka nga alemedde ku mateeka ga Allah ali ku dunya alinga tagenda givaako ng'abulayo emyaka eno oba esatu Allah amujjulule nga takimanyiiko wallahi naye ng'akulaga alemeddeko alinga amanyi gy'alaga Sheikh agamba nti Allah agenda kubasasula byennyini bye baakolanga we banga byali birungi فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره kowakolanga oba kalungi oba kabi konna Allah agenda kaleeta akakuwe nga kanyinkuli bwe kati kalinga ani atom kantu katono bwe kati Allah agenda kukola ki simu lyazamanya Allah subhanahu wa ta'ala kati baganda banga bitiibwa bakubiriza okubeeranga mweddako ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuyinza okubeeranga tufundikira hadithi eno nendaba mpanvuko biidhinihi tabaraka wa ta'ala eri kwabo abakwata ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye wakati mu kubeeranga bakikwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne babeeranga bava ku ebyo byebakola ki byebakwata bakwata Qur'ani mu mitwe naye nga bakola kinyume kya Qur'an tujuulire mu bufunze hadithi eri mu Sahih Bukhari eva ku Samurata bun Jundub radiyallahu anhu niragisa mu bufunze agamba nti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama mazima ddala obubaka wa Allah Muhammadun sallallahu alayhi wasallama kana idha salla salatan bwe yalinga nabbi amaze okubeera nga atusaaza essola yonna wa fi lafdhin mu njogera endala salatul ghada bimaana salatu subuhi bwe yalinga amaze okutusaaza salatu subuhi aqbala alaina biwajhihi nabbi yatunulanga gye tuli n'abeeranga faqala atugamba man ra'a minkum laylata ru'ya mumwe ani yaloseeyo ekirooto mumwe abali awo sahaba agamba nti qaala fa in ra'a ahadu qassaha muffe mubanga mulimu yakirose nga akimunyumiza fayaqulu ma sha'a makulu waliwo ebigendawo fasa'alana yawman erenkera nabbi n'atubuuza bw'atu tifenna ani alabyeyo kiki ekirooto naye agamba nti olumu tubanga tutula kye twalabye
agamba nti Nabi sallama lumuntu amugade tulina kye twakoze eki qulna la twamugamba nti tetulina kye twaloose teri yawanika mukono qala nabbi n'agamba nti lakini mwetemwaloose naye nze raaitu lailatu nze naloose mu kirooto kyange nalabye kubanga tukimanyi nti endoto z'abannabbi bwalinga bubaka kuva eri ani Allah kali nabbi abanyumiza nti nze naloose rajulaini abasajja babiri atani banzijidde fasaqa alhaditha wa fihi amakulu waliwo ebyegenda mu maaso awo tugenda kubiraba naga nti fantalaqna hatta ataina ala mudtaji'in okutuusa nabbi yatambule n'abasajja abo babiri ne batuuka ku musajja nga yeebase wansi nabbi yatambula n'abasajja babiri abakoze eki abamujjidde tevena n'abeeranga batambula mu lugendo olwo ne basanga omusajja yali yeebase waki wansi wa idha akharu naye ng'ono omusajja omulala baali abasajja babiri naye ng'ono omulala qamun alayhi chokono mulala ngayimiridde bisakhratin ayimiridde waggulu we kusaidi y'omutwe waggulu wa idha huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi ngono kyokka akwate akutte ekinja akikuba ku mutwe gwono akutte ekinja akikola ki akikuba ku mutwe gwono tivena fayathluga ra'sahu okutuusa omutwe gwono bwe gumementuka gwonna nabeeranga ejjinja lyamukubisa likulukuta alhajaru yani likutukuta hahuna liveeno nelikolaki nelituuka eri agamba nti fayatbi'u alhajara onabadde akubamu nejjinja n'aligoberera fayakhudhuhu era n'alifuna n'alikomyawo fala yarji'u ila rajul tadde eri omusajja ono okutuusa hatta yasuhu ra'suhu okutuusa agenda okukomawo ng'omutwe gwono guzzeemu nga guli bulungi kama kaana nga bwe gwakuze ki bwe gwabadde thumma yaudu alayhi oluvanyuma naddamu fayafalu bihi mithla ma faala bihi naddamu nakola kyenyini kyekimu kyeyasose omukola ki omukolako ng'amukuba eki ng'amukuba ejjinja yani bihi almarati alula ku mulundi guli ogwakoze eki ogwasose faqultu subhanallah nabbi naga nti subhanallah ma hadha bani kyekyo faqala li agandi bamalayika ne baŋŋamba nti intalaq tugende maaso biveeko fadhakara alhaditha wa fihi waliwo ebyanyumizibwa bwawo n'agamba kyenjagaddemu amma arrajulu bwe batuuka gye batuuse nabbi atuuse mu lugendo n'abasajja bye yakola ki bye yali nabo kati bamunyumiza abasajja babiri bali be basanze ng'omu akutte ejjinja ayimiridde eno ku mutwe aba ku mutwe gwa munne bwagukola ki bwagwebentula amugamba nti amma arrajulu naye omusajja alladhi atat alayhi yuthlahu ra'sahu bilhajari musajja gwalabye nga bamumemeta omutwe gwe n'ejjinja fahuwa rajulun ye musajja ya'khudhu alqur'ana ye musajja Allah gwe yawa qur'ani fayarufuduhu nabeeranga ajesamba nabeeranga yesamba okugikolerako ng'akola kyennyume kya qur'ani hatta okutuusa wayanaamu ani salati almaktuba n'akola ekibi ennyo neebakiranga ne mu swala ezaki ez'obwetteeka oyo aliko ezzambi bwerito nabbi sallama n'amakulu kiraga nti omuntu yenna akwata qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala gwawa qur'ani n'abeera nga tagifaako ng'akola kyenyume kya qur'ani oyo naaliko embooka ennene maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si baganda bange bakubiriza okubeera nga omulamwa gwaffe gubadde obukulu bw'okugoberera qur'ani. Tulabye muteeko gwokubiri miteeko gy'okusoma qur'ani, okumanya qur'ani byetegeeza, okukolera ku ebyo qur'ani byekola ki byeragira, ne weeziizaako qur'ani byekola ki byegaana. Wa barakallahu fikum. Manya Maarufu Yusufu Kawoya mpangalira mukonawo biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Emizindalo gino gye mulaba, kamera ze mulabaawo, baganda bange bentambudde nabo aba Rawda Islam Media. Tulina abaganda baffe batugoberera kati ku Facebook okwo wahakadha n'ebirala ne ku TikTok. Tulina eddalasa yaffe nyongera okugibajjukiza okugibategeeza. Eddalasa yitibwa Rawda Mega Darus, gena kubeera Mukono, gena kubeera Mpoma, kumpi bayitayo Mpoma Kayunga Road. Muzikiti guli awo mupya munene nnyo. Kayunga Road guyitibwa Masjid Sekimwanyi Mpoma, kumpi ne State Light ku Barracks awo opposite ne Barracks. Bakomando bawangalirawo dalasa wegenda okubeera biidhinihi tabaraka taala. Omwaka ogujja mu January ennaku z'omwezi nga 10
11 12 ja kutandikanga 10 lujja kubeera lwa 5 kumacha tujja kutandika biidhnillah ne ku lwomukaaga nga 11 ne ku sande nga 12 abali mu bafu bonna bajja kubeerayo biidhni tabaraka taala line-up y'abalimu bafulumye bomanyi bolabako ku media ne botalabako biidhnihi tabaraka wa taala mujje tusomedde dini yaffe insha Allah nga naffe tuzenewa wammwe naffe mutukole ki mutukyalireko biidhnihi tabaraka wa taala. Imam Malik yagamba al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu gwalina okuginonya so siyo kola ki so siyo kukunonya biidhnihi tabaraka wa taala. Sijja kusukakaawo kujjako اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح وأحينا حياة طيبة وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.